peegi ekigiraasi abagendayo abatonotono bwe bakkiriza mwogerera ku ssimu abeera eri emabega w'ekigiraasi ng'oli eno nga mwogera mwaka abali ku ssimu nga n'amaloboozi gano bonna bagawulira. Tebakubye ku ekyo nebagaa n'ebyokulya kakati tebakyakkiriza bireetebwa kuva bweru kasita baba nga babirina mu kantiini yaabwe tojja kubireetayo. Ne bagamba nti ebintu ng'obusera, ebintu nga omuceere, amagi, ebintu nga soda oba ki, amazzi, ebyo babirina mu kantiini. Sukaali, ebyo byonna mu babirina wali mu kantiini, ebyo temuddamu kubireeta. Kakati ng'ekigendererwa kyabwe kyakugamba nti Dr. Besigye alina okuba nga alya ebintu ebivudde mu kantiini yaabwe ebitamanyiddwako wa gye bivudde, n'okuba nti tetuyinza kubyesiga ne Dokita tayinza kubyesiga. Kati baganye abantu Dokita be yeesiga bajja kumuleetera ebintu ebitalimu bulabe, bamuleke alye ebyo ebyabwe bye tutayinza kakasa nti si bya bulabe. Kati okwo kwe kwavudde ekyamaze eggobe mu kibya. Ye mutabani wa Museveni akulira amagye asamwasamwa n'ebigambo buli ddakiika okufulumya ekigambo ekigamba nti Dr. Besigye ebyo bye mulimu muli mu katemba. Nga gavumenti n'amagye twamaliriza dda ye tugenda muggyako omutwe ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga ye birozidde era n'omuti kwe bagenda omusiba akandooya nga bwe baasibanga ku kusawo ya Queen bamaze dda okufuna eggulu bamusibe ku muti bamukubira okw amasasi. Kaakati ebyo byonna bikolaga ekintu kimu nti omupango gwa Mwami Museveni ogw'okutta Besigye era akyabuliko amaliridde. Bino byonna ebya Mugabe byakola bifaananako nga Pontius Pilate bye yakola nga Herode ayagala okutta Jesus. Nga Pontius Pilate talina kyayinza. Kakati embeera eyo gye bataddemu Dr. Besigye naffe tumaliridde emirundi egiwerako egimujja kugibamu. Ekisooka ebigenda mu maaso tugenda kubirwanyisa n'okusekulwanyisa yenna okugyayo ag'omu buto okulaba nga Mwami Museveni tatta Besigye. Ekyo tumaliriza. Different sects, different denominations, they interact quite often. But for Dr. Kiiza Besigye, not even on a Sunday that is allowed to attend church. All the inmates are allowed to do so. On Fridays, they go for prayers, Muslims. On Saturdays, the seventh days, and on any other days, because every day is a day for prayers. He's at liberty to pray as many times as he wishes. But he is not permitted to do so. That is an affront to the Bill of Rights. It's an affront to the pre-trial rights which are duly guaranteed under the Constitution. That Dr. Besigye's life is in danger. It's abundantly clear that the mission to finish him off is underway, just like we alerted you a couple of weeks ago that Mr. Museveni's agenda is to send Dr. Besigye to the Gilton, and obviously events unfolding are a testament to what is happening. Number one, the restrictions being imposed on him, which are quite clear by the prison's authorities. He's in solitary confinement as we speak right now. Previously, when he had just been remanded, it was easy to access him somehow. Of course, we had to go through some processes, but there were the normal checks that would be done
in any given prison facilities. But increasingly along the way, they started imposing stringent measures. Now, where we stand today, accessing him is nearly impossible. Those who have visited him of late can bear testimony to the fact that you can hardly have physical interface with the Dr. Besigye. He's in a cage-like structure with glasses and then some telephone line which is installed there for communication purposes. Those of you who have visited some offices which are highly guarded, like embassies, the person you talk to is behind that glass, and the communication is not even private. So those are the new arrangements they are put there. As to the detention facilities, ideally, he should be enjoying free interaction with other inmates. But as we speak right now, he's in a solitary confinement all alone. Even when he faces issues that require assistance from anyone who is close to him, it's hardly to come by. Accessing other inmates is now prohibited. And in addition to that, you know, when you are on remand, in the law, there are pre-trial rights. There's what we call pre-trial processes, pre-trial rights. You are not a condemned person, you are not a convict. There are rights you continue to enjoy even when you're on remand. One of those key, fundamental